Why? Twabadde awo mbeera yabadde ya nnaku nakati ekyali mwana mwala Evelyn Nakabira amannya ag'obuzaale yavudde mu bulamu obw'ensi eno. Evelyn Lagu oba Evelyn Love. Evelyn Love. Yeah. Anti erinnya mune ekikuumisa. Evelyn Love. Yeah. Erinnya lyabadde akozesa. Naye waliwo eribadde lyalemerawo nga bolaba DJ Michael nti ye naye yakyusa n'afuuka King Michael naye mutaayi wange okyusa erinnya si kye kintu ky'olina okuyita ekyo. Okukyusa erinnya ky'okola nti abantu batono nnyo abakyusa amannya. Era okulaba waliwo ensonga enkulu tekyandibadde advisable naye kati mu ange eno Naked Fox Boys naye yakyusa n'afuuka King what bwe batyo. Ne Palaso yakyusa yali lizard naye ate endoza y'omu ku bantu abakyakyusiza amanya ne babeera successful batono nnyo by the way. So tuddayo one twagala okwebaza abatulaba abalaba abali ku AGALIWO kiseera kya embeera ya kinyika gobe bwetyo embeera ya mbimu tewoomya nakabululu kubanga twafiiriddwa omuntu obuvunanyizibwa artist atenga alina ebyokumuyigirako bingi. So twagala twagala kwebaza Katonda kubanga yamuvunanyizibwako ye yamutuwa ate era ye yakkiriza ye tajjaawo Katonda tatta tatta naye akkiriza asobola okukkiriza n'agamba nti gwe jangu odde wodda kati ekiseera kiri nga kituuse mu bitabo ebitukuvu bye tusomera watandikira okugamba nti gwe wakola otya naye nga mu byonna twagala osaasira famire twagala osaasira abantu bonna naddala bamuli okumpi mikwano gye abantu bonna twagala obasaasira kitalo nnyo ekya Evelyn Lagu era kitalo ddala tutuuse okusaasira kwaffe nga zinga yaffe tugamba nti Mukama yawa ate yakola ki yatujjako ebiseera ebisinga so tukkirize ekyazze bwe kityo bwe kyazze naye it is what it is. Olunaku lw'ejjo nabaddeyo gye twasiibye cause amawulire gansanze ndi wakyali wange naye YouTuber Vic exclusive twabadde no tuli mu interview. YouTuber bulijjo it's a YouTuber ate ggwe ntambuza nsonga z'amawulire ku internet. So twabadde tuli awo twabadde mu interview nga twakagivugako eddakiika 11. In fact interview eyo ze njitadde kubanga twabadde already tugitambuddeko. Essimu nejja nga terinda ne tugiraba ne tugikwata tugenda ogikwata bwe tuti nga kituufu amawulire nange gansanze nga kituufu omukyala atuvudde ku maaso. So Evelyn Love ne tudduka ne tugendayo mu maka wabadde awangaalira bayitawo Nalubugo mu Bujuuko ku lw'Emitiyana oluguudo olwo. So gye twabadde twasiibyewo olunaku lwonna. Sophie Gombia namulabye abadde instrumental nnyo mu buli ekigenda maaso akiri wakati enteeseganya ati abo balaba abakati Sophie Gombia omanyi Evelyn yayimbira nnyo myaka egyo egyaba Sophie yali w'amaanyi nnyo obudde obwo ng'akyali Evelyn Lagu yakuba nnyo mu myaka egyo mu nnaku ezo. So kati ono koligi oba okitegeera ono koligi weewaawo tabadde mukyala mukulu nnyo nti ojjaga nti mukyala abadde mukadde naye y'omu ku basika ba music oli omutuufu music atali wakupapiriza wakubugumiriza music eyali nti bw'owandiika oluyimba osooka n'obuuza what am I teaching osooka kubuuza n'obuuza abakulu n'ogenda ne bakulu n'obuuza ne bakulu bagamba nange akayimba kaakano nakawandiise kayitemu
abantu nga bali respectful eri talent nga bafaayo na kuki audience chain consuming nga it was still good music. Exactly. Even now we have very good music. You cannot say it is bad music today. Exactly. But that time it was really good music. It was good, but it was also very systematic. Nga music yabanga ne system music nga bamufaako teyabanga nti nno yingidde mu studio kumacha ku ssaawa kumacha olweggulo ng'ofulumye n'oluki n'oluyimba omanyi okupapa nali nkugamba olulala nali njogera ku gundi ku musajja gwe bayita Maddox Sematimba nga njogako music we ngamba nti music olunaku olumu baali bamubuuza. I was so inspired by his answer. Yagamba obudde we nateeka mu music wange yoyo music gwokola ki gwowulira kuba baali bamupininga nga bw'omanyi Abannayuganda lwaki okuba music genda mu studio yimbe naga nti kati nze music nga bamubuuza lwaki olina music omulungi abantu tebalina n'abagamba no temugamba nti music wange mulungi era nawe nkigamba kati togamba nti music wabali yali mulungi nti owakati mubi music yenna mulungi naye obudde bwowa music yezeriza uzokola ki zofuna kakati omusajja yatugamba nti yateekamu obudde bwe era n'agamba nti senga nateekamu obudde obusingakaawo ate mwandiwulidde ekirungi ekisinga ku ki ekisingako ekyo kyengezaako kugamba nti ba Evelyn Lagu be bamu ku bantu abasikira good music kubanga bayimbirangako mu bandi tewavanga eri n'oyimba jukira bandi ezo zabanga ne system zaazo nti music musobola okubeerawo nga bandi y'abantu 10. For example gundi Eagles Production was one of the bands ezabeerawo waliwo batambulira ku luyimba lw'amayinja nga bali ku lw'amayinja amayinja yekaya alina oluyimba ontegedde nga lwe batambulirako bonna nga bandi nga batambulira ku ne bafuna oluyimba lwa Misaki ne bavugiro ne batambulira okwo ne bafuna olwa Geoffrey Lutaya ne batambulira okwo nga kiki lwaki kiri bali bwe kityo nti they would not rush music. Exactly. They would think of music ne bawandiika ennyimba zaabwe ne bazirowoozaako ate ne bazitestinga ne balaba zikola zitya mu bantu era kyovula nti abantu abakola band music abamu bamanyi okujja ne bayimba oluyimba nga toluwuliranko anyway kituufu ng'ayagala just kutestinga what do you feel about this new particular era olinagamba nokugamba nti sinnalufulumya nkyalukola ki nkyaluteekateeka naye kakolasi bwe kati bwe katambudde kati reaction ezo so that was all research zezimuwa n'amaya bendeetera bo bawulira batya ku kyembaleete so and that was good news. Abaana b'ennaku zino bakyafa omwana akuba oluyimba nga batabikkula sikaati n'aluleeta nga tayagala nakumanya ne mu luyimba lenyini nagaa mujja duluwuliriza nedda golooza nti batayagala kumanya aba ayagala okumanya naye society gye tulimu kati y'abantu abateewa budde kukola ki kulowooza naye going back to Evelyn Lagu as an artist she has been also a theatre artist abadde Munakatemba so ku stage ne mu kuzannya firimu ne Zubairi family abadde mukyala gwendowooza nti ali worth to talk about in as far as art is concerned. Ti abadde mukyala agwanira okuba nti buli wootuka okwogera akubya art mu ggwanga Uganda olina okubanga omukoona nadamu kiseera kino nti kati awummudde she deserves the respect in that regard and the honor in that regard ekyo ne tukiteeka ebbali naye putting that aside nga zinga yaffe ffe tukkiririza mu mbeera y'okugamba nti kiki kye tuyigamu nga community kuba kati yafudde mukama amututte I believe she's in a better place now ali mu mikono emituufu talina bulumi takyalina byakugira tokyalina kati ffe balese ffe balekedde obulumi gwe tokyalina musondera ssente tokyalina kukola ki just okuleka okumusabira naawe okwesaba in fact ye gwe weetaaga essaala okusinga ye kati oba okategedde bulungi kikyengezaako kugamba nti kakati obwo obudde bukoleze ki
obudde bwe buweddeko naye kati federation kize tufuna mu ye Evelyn Love oba Evelyn Lagu ebimu ku bintu omuntu byasobola okumuyigirako ndowooza Evelyn abadde n'okwagala kituufu nti abadde n'okwagala okuli natural okuli unconditional Katonda yalina love eri unconditional naye kale ye abadde n'okwagala okulungi nga kwaddala she has been real kubanga ffe tuli mu media world artist ye nabeera mu media world kizibu nnyo okusightinga entalo eziwera 3 Evelyn Lagu ze yalimu no by the way for your information waliwo ebiseera full figure we yamuyingiriranga ng'amuvuma mbimanyi bulungi nnyo ng'amukalakatti ekisembayo mbimanyi bulungi nnyo naye omukyala yasigala ali poole ate ye ng'agamba ekintu kimu mumuleke bw'aba awulira kye kimuwa emirembe mumuleka kikole that was Evelyn Lagu so kikyenkugezaako okugamba nti Evelyn tosobola musightinga mu ntalo zifaana bwe zityo abadde talumbalumba bantu abadde teyeeyisa bubi abantu abakozeeko naye bonna kizibu nnyo okumuwulira kubanga tulina abantu bangi be tulinako ziripooti eziri very weird naye Evelyn ndowooza y'omu ku abo abantu abadde n'empisa ezisaanidde ayinza okuba nga talina mpisa zisingayo naye ng'abadde n'empisa ezikoze ki ezisaanidde ez'obuntu buli omu alisi alina olulabirako kakati ekintu ekirala olina okumuyigirako ng'ovudde kukwagala olina okumuyigirako resilience ontegedde bulungi Evelyn Love y'omu ku bantu abali tested mu bulamu kituufu otegedde obulamu bwe bubadde tested agezesebwa nnyo emirundi mingi alwadde bangi bamubikanako waliwo yamubikako nga mulamu just imagine obanga oli mulamu n'owulira ebintu omuntu akubise so ebintu ebifaana bwe bito kitegeeza ki nti alina kitwala obuvumu obw'ekika ekyawaggulu okustandinga that kind of good nti Evelyn Lagu yava mu position n'asesetuka okufaanana nga bwe yali afaanana nti Evelyn Lagu yali mukyala anyirira obulungi omulungi agumidde n'atuuka ku bulwadde ne bumugoyagoya n'atuuka ku level ne bumukosa etandifaananye naye ye mukyala abadde almost everywhere exactly oba okitegeedde bulungi alwaniridde ku bulamu bwe abantu bangi bwe bafuna endwadde oba bwe bafuna obukosefu obw'ekikulu ekyo even I don't know how I would react if it were me abantu beekweka kituufu odduka abantu beekweka abantu ne beetamwa abantu ne boogera ebitasaana abantu ne banyiigira abantu ne Evelyn abadde very happy one time ng'omutima gwe mukaka ndowooza mu January ng'aggwako awo waliwo omukwano gwange omu eyamuntuma ne mubako we mujja ne muvuga ne mutwala wennyini waali yali ndowooza ayagala kumulabako bana banva Bulaaya bagenzi agenda mubuuzeeko Evelyn nalinze siberanko naye nga bwe tuti like one on one naye bwe twajja tutambula tunyumya mu mmotoka nga oyinza okugamba nti tweraba emyaka 10 emabega oba kategeera bulungi that is how sweet she was okitegedde bulungi nti mu mbeera gyerimu abadde afaayo okukola ki abadde afaayo okubeera as happy as she can and as resilient nga mugumu so ideally tulina okumuyigirako ebintu ebyenjawulo abantu mwenna abali eyo kukufa kwe tubeeko betuyiga buyizi omuntu oyige nti omuntu osobola obeerawo n'otaleeta ntalo ate neweeyisa obulungi ate n'ogaba n'omukwano gwaddala ne bw'oba kubanga okwagala olina okufuna ebikyalengi olina okufuna abantu bamanyi okuyimirira ku mavivi okufukamira oba ne bayimirira ne basaba Katonda ne bagamba nti wo okwagala so Evelyn Love twagala okwebaza Katonda obulamu bwamuwadde obulungi naye twagala ffe abasigaddewo okubaako kye tumuyigirako
okwagala kubadde very unconditional of course kubadde condition tomanya naye tosobola kugamba bwoba oyogera kwagala Evelyn at least alaze ebifaananyi by'okwagala owadde example y'ono mukyala nga mukalabula yamukalabula nnyo gundi oyo full figure naye ngera owulira engeri gyamuddamu eri respectful ngali pole n'avaawo n'alwala mukulwala wano wonna bibaddemu alimba biki lwaki akola bwati naye tomuwulirangako ng'alina gwaddiza ekigambo ekigumu ate ogera okulaba nga abasekeredde ate olaba nga agenze then ekintu ekirala abadde afaayo eri abalala nze wenneewunyiza omukyalo oyo ku gundi wano nga mulwadde nga buli omu alowooza nti alina kuba mulwadde alina kuba wawa n'agamba waayi twali nali ku theatre bino mulongo atuuse mu kufa kwa Katolo Bwama ninneewunya nnyo nga bukiro nga omukyalo ono ng'alina omutima mu budde obunyogogo okufa oba okyegedde bulungi nso kitegeeza nga teyeefaako yekka waliwo abantu abeeyagala ennyo Evelyn Lagu si bwabadde tabadde selfish nnyo nti muntu kwefaako wekka nga tofa ku balala si kyekika ky'omuntu kyabadde ekirala abadde mukyala mukozi abantu tebaagala kukola Evelyn Lagu okuva lwe yalwala ebintu byakoze byewuunyisa no ssaawa eno wenjogerera abadde ne show ebadde erangibwa ku October okategedde bulungi and that is how oba otegera omuntu afana bw'ati okujjukizaako omukyalo oyo ya adoptinga n'omwana mu mbeera ey'obulamu kati mu mbeera ey'obulamu you have adopted a child otegedde bulungi ennyumba ye Mukama amusaasidde abantu bagikoze ki mu kulwanagana nti tabadde nti sinti abadde asabiriza abantu babadde basiima Evelyn ngabo abamuyirawo ngabo naye omulabye nti ne ku last minute ategese show yategeka waliwo endala gye yategeka enansana yeyayiika eyagundi yeyayiika eyannamulondo bano ku muganzirwazza waaliwo show bamuyira show yamukosa nnyo n'agenda ne ku kitanda naye nga lowoozaamu omuntu nga ye nga obulamu amaanyi matono naye nga akola this is my business I still have to cling on I still have to go on so twagala kwebaza Katonda like I said earlier twebaza Katonda olwa Evelyn Lagu twebaza abantu bonna bwano kigenda eri abantu abafuddeyo eri obulamu bwe abantu abamubuyambyeko mu mbeera ez'enjawulo abamujjanjabye talwalidde mwezi gumu alwalidde ebbanga naye bamujjanjabye aba bamufuddeko bamupushinzeeko ne bamutweka nzijukira bamutwalako ettake bagenda ettake n'omutabani ng'omutabani ali ready omuwa kidini kuba abadde n'obuzibu bw'ensigo for your information atamanyi omutabani ngali ready owa mami we ensigo ngerawo omanyi omwana n'omuzadde omukwano ogwo so osobola okusaasira omutabani embeera gy'alimu essaawa zino naye byonna byonna tubiyeebaza nti they have had enough time Mami and the son afunye obudde kyensuubira ne boogerezeganya okuwulira interests n'okulowooza n'okumanya nti ajjanjabye maama n'amujjanjaba bulungi awo ffe tetusobola kusukkawo okuleka okugamba bugambi nti Katonda ye yakola ki yasinga okumanya ate yatuwa era yakola ki yatwala. Alright, so mbeera lunaku lwa Monday zaabadde ssaawa nga 12 ez'okumakya 12 ssaawa emu mawulire ne gatandika osaasaana anti Evelyn Lagu yabadde avudde mulamu obwensere ennaku zombi zaadde 18 omwezi ogwa September ono yennyini gwe tulimu abw'atyo omukyalo ono n'agenda maaso n'okuba nti nno assa ogw'enkomerero n'atuva ku maaso tusaba busabi omwoyo gw'omugenzi Mukama agende maaso n'okuba nti yagulamuza kisa ate amuteeke mu kifo ekisinga okuba ekirungi kuba abadde mukyala amulungi ddala. Nabagamba ababeera ku YouTube channel ya AGALIWO buli we muteekayo comments zammwe
nja kuziyisangamuko ku shoku okubasiima nti mubaayo nga mulaba. Ngenda kubanga ndaba Atumukunde Beatrice nkulaba obeerako nnyo, Nabukenya Dora obeerako, waliwo aliko user youth risimanyi teolina linnya, Mahumaho naawe obeerako, waliwo gwe bayita waliwo gwe bayita Mahumaho obeerayo, Kojja Ntambye Semutyo naawe obeerako. Mwebale nnyo okubeera nti mubeerako enkya n'eggulo ku YouTube channel eno Agaliwo. Omukulu ono Mwami Obote okuva mu kitongole kimanyiddwa nga Zinga yaffe abeerawo ne tugenda maaso n'okuba nti nno atubeerawo naye ne tugenda maaso n'okuba nti nno atukwasaganya ensonga abasiddi omusuziri erinnya eryange Agaliwo ye YouTube channel kwoli akatusooka ate tuddeyoko mu kuziika tulabe embeera enteekateeka nga bwetuuse tujja kubanga ate tukomawo n'ebingi ebirala bingi. Thank you. Tweyanza ssebo akaddeko akuume Mukama. Thank you.